Wacha wetuli no mkukura Tamale Mirundi amcheka na gonna kolwalero kulika akalulu. Akalulu ateze nkakulika. Nza akabala ne kabala. Hanti ekyo kulika gwate obala nti omukazi agenda kuzaala nazaala. Uyo omukazi abako ebizibu. Nikyo kibakiriya. Wale kisubiranga bwe kyavuna. Ulira ateze awandika ebintu. Political science is a science. Mu Uganda mukamu bagamba nti political science is not a science. Mbone makere bagifunza. Bani bano bandebesa abali kufetugenda ne tubatunulira. Tebayina reforms zebakola mu education. You think every Japanese is an engineer? There are no lawyers in Japan. There are no judges in Japan. If you ever be in body wandika bi paper, society tewali course itaitunda. It depends on the level of your society. Netiri your degree jibasomesa itali mu magezi. It depends on the level of development of your society. Kakati political science is a science. Ate political science, ate ali more science than the natural scientists. Kuba kakati noli Omusajja nga Mumuwe Entebe owa forecast. Babi kulaga ku TV nti empewo igenda kuva eno ekole kino. Kakati ekyo tuyita variables. Variables tizikyuka. Tewali agenda kugula mpewo edde eno. Tiyagenda era fixed. But the political scientist is dealing with with human beings who are not irrational. A human being is not irrational. It has to get a number of bichi. Yes. Omusajja Mumuwe Entebe Churchill. Churchill yayisa Bungereza mu sematalo wokubiri. Yali atudde ne ku Mary ku didde ngasaze watule ku Mary ne bamujjayo. Ne Bungereza yajiwonya imminent defeat by Germany. Bivuga byonna ne bakuba ngayagala hiti ayagala to Britain to succumb to pressure. Ne bateeka wakalulu bamugamba ngamaze okubataza humiliation yelegenda kwa bamugamba Britain wants to see peace. You are good at war. Era Churchill yagamba the public has a poor memory. Omuntu tajjukira. Omuganda yaga nti onyegere. Kakati for politics wala. Onyegere ali kusambya. Fe tubimanyi. Nti weveja kakati nga Buganda situation njibala bulungi nnyo njimanyi mbana jiwandika ekutisa. Ate ntisa ache. Tukwera likiriza. Why? Buza anti ndalikiriza ache. Simanyi. Kubaga nkobozi. Bano kibagenda okukola abamiri abaani abo. Ate bajja kufuuka ba minister ate bakolera abantu nedda. Omwana tumusumulula nappi. Muleke n'ekivundu kye. Allow these people to celebrate deceptive victory. Ekitundu kyabwe ekikone ne bebalonzi. Next time they will change. Omubaka taba na deputy we. No. Baliki. Bazina amazina gaabwe. Ate kyekisose mu Buganda. Zimbadimba buli nga. Kubanga abalonze mu yingo. Tebajjukidde nti asomesa abaana. Ekyo kirala. Ono ye. Kubanga kati mbawulira nga baagala okulimba president bamubbe. This has nothing to do with the main issues. Buganda kyali baje wa president yali Rose Nkaddero omukulu yajijjayo. Recent yao. Kakati mukyala bwaba yali ku kabadiki embu bagikanike. Atabale Uganda yonna nga agenda asonda sente. But it helped Museveni. Eyo esente zokkanika Rolls-Royce. Ate Abaganda bali oba bagula Rolls-Royce. Ate bano bakanika enkadde. Kubanga lwaki tebagula buguzi. Bakabaka abavuganga Rolls-Royce mu Africa. Owe Ghana Asante ina gold. Owa Ethiopia mpologoma ya Yuda no wawan. Bagamba nti alina black gold emwanyi.
nenga abantu batambuza bigere bisukumi bigwa mu mmere abaana tebasoma nenga avuga Rolls-Royce insinuating gachi and just insinuating gachi kakati techenkugamba may I know Buganda's politics Abaganda when they get a new idea bajigwera gwero abamiesa libasanga obusamize yali dini ya Buganda yennono nga kabaka yakulira edini eyo okumanya Abaganda bazibu bayina mukasa w'ennyanja bayina ddongo lya bwikale ddongo ayizo yakulira ebisolo okusatu yani ddongo kiwanuka omulalu ne mukasa kiwanuka yewe eggulu yabeera n'ennyondo yange eyo si yakuzanyisa ennyondo yakiwanuka baladdu kanize nekiwanuka baladdu tosobola kunwanyisa n'omalako nange kati naye bagamba kakati tebereza n'abakatoliki bagamba nti baperesona bali abo paati eri mwana mwoyo mutuukirivu bano bayina bameka kakati ate ng'essalu lya Katonda liri butonde emukono not everybody Katonda nga ine sabo ziri recognized the supremacy of one God esabu lya Katonda wawa Abaganda ere mukono jeriri Katonda Abaganda nga asira mukono esabu lya Katonda ebutonde mukono nga jeriri kakati religion was entrenched era ono yatta abajulizi Katikkiro Mukasa ye yayizitanga eddiini engenyi like Christianity is a dini engenyi like any other visitor it will depart yet yalowooza nti Christianity is here to stay kakati kusooka weebuuza ono Ahmed bin Ibrahim yajja wano mu 1848 n'aleeta obusiraamu ne bagiyingira aba kristaayo bajja 1877 babajjawa 1979 anti babajjawa mubana ate baba jamba kubate bazala ate 1879 abakatoliki ne bajja babajjawa when you Muganda gets any idea oyita kutawanya na kutawanya kubana abaza okujja ko obusiramu ala 18 ndozo bankaga 1848 Ahmed bin Ibrahim kakati 30 years later Abanglikani ne bajja ne baduka mu Islam ate kabaka n'abaganda mwenna mubeere mu lubiri omuli ebirungi within a very short time nga tufunye entalo z'eddiini nga tufunye n'abajulizi abeetegesa okufiirira eddiini ate togamba abantu abamu bagwera ebyobusiru nti babalimba nti mugenda kuzookera they were not killed on the same day. Yes. Kakati Omuganda, once a Muganda gets a new idea, they were not even killed in the same year. When a Muganda gets a new idea, tomutawanya amala kilo zako totawana na Uganda era tolumwa ntibakuchaye Muganda or a Uganda. When a Muganda gets a new idea, wafanena anti Abaganda baga nti ngombe ekwata omwami tereka mukopi ku kyalo kasoli atandika ojjokera nga kikyuka. Two, Baganda don't value government jobs. Is that so? Yes. Abaganda bakugamba nti ennimiro y'omunaku ye gombololaye. A rich man is equated to a gombolola chief. Abaleseyo bwasaza na bwakatikkiro. Baganda don't value government jobs. Tubaganda nti ate bakubye vice tebamulabawo. Abaganda be economy vice tabakwata ani ali ewe Minister of Education tabakwata ani ali ewe Abaganda tobasubire tebabulya kakati mwakube minister mwakube sibanyani a disorganized Muganda a failed Muganda looks for a government job. Baganda want to be their masters. So kasitoba sulamu idea mpya obacyankalanya kubanga value tebagirina ekyo kirungi gyebali abantu fe tuba studying buli society ina kyeyita value. Baganda don't value government jobs. Tubaga nti ono vice ono katikkiro
bakubuza ani ali ewuwe. What is the new idea that Baganda kakati Abaganda baagala economy kasota bule nyanja no bemputa no kwata taxi park no bagutoda no kwata obutale bwa kayongo nakalima n'abatawanya bakukubi kubaga to bayingiridde we balembekera. Baganda want private sector obera kugombola lyabwe bali kugombola lyabwe zirabera nga mu utoda nga ba minister be bajjo kusaba aba utoda sente bakatumba basingoba waliwo graduate mu utoda ne musudde utisire utoda ne mujibbo no mukazi nadira aba boda boda n'abacyankalanya ono namugwanya tuleta bus simenyi mmeka tuleta meka obabeka emirimu bakolawo gwe bo balekere oba amini yateeka abantu ku nnyanja baba akase bamutwala ngokwata empuuta yaabwe abavubi bakuba akalulu. Abaganda bali ku economy. So Abaganda bakunyiriza bwerere tebetaaga kunyiza. Gwe bakwatire ku economy. Ate Abaganda baba bayina right gye bagenda okukola bayina ebivumo. Abaganda tubiyita bivumo. Sema kula mutwalize ekivumo. If you want to humiliate ekivumo chechi if you want to humiliate yowabako ogenda mu short sleeve t-shirt kasomo ko tajira mu kanso omukazi abaya mukowe kasomo kajje wakana atali ankoko omukajira mu jozi gwa Chelsea ngalinga gena mutisawo n'abaganda bakuganti waliddeyo ki tintwaliddeyo mukono gwa mbuzi eryo sunsa mukono gw'embuzi tukuyita sunsa eryo liba sunsa era Abaganda baganti obuko obunafu obulabira ku sunsa kasomo ko tali ankoko kati mukodo mu abakyayi senga yambala bwambazi namanya nti tekyali ofumbo bufudde kakati Abaganda baba nakuba nga balina kye babanja bakuvuma bakuleetera ekivumo era kikuzoze kati balina ebivumo baweereza bivumo sempi je mu byakalulu akola wedding erukaya ba Minyingo PhD byakalu yali driver we namukulya bajaji ko ya muwangulidde abadde ino mudala ku Kalerwe gutunda watermelon ba yakwe minister PhD yakwe minister PhD nankabirwa ebango bali wanuddeyo nankabirwa ebango bali wanudde ate bayina gye basooka omuyita ne bamugamba gwe misonge ulira gwe misonge ulira oyitidde okuntunda buli kaliyo konna nontunda gwe ne bagamba ayina ne byayogera namutegerera yakubye essimu nga mise muwulira bannange eri akasente eyo nti president yasiba sente ama company 10 president linda ko ani yakubye ngabanja Museveni yasiba ama company 10 tigalina sente bwo byogera okitegedde 100 companies cannot access their money ziremba politician ate yaleta akakodi akalala n'Abaganda nayo mumanyi bamgesebo kaluka wedde tukwe account za president ngabagamba president kati mundo kebeze emyaka 10 obambadde mu omusolo kati age abatuse mu audit nemmo Museveni muyita wakuzanya Museveni yabulwa mawulire naye mafia agirinyeko kini Museveni na byakola amaka 100 companies anonya musolo gwazo cannot access their account ona bayabadagala ku sente yakalide n'abagamba kati Mirundi byayogera bituufu nti ddala sente bazisiba nti Mirundi byayogera bituufu omusajja asiba sente buli jalo zonyunya mu kagenda bagamba neka tugende mu kooti tumuwabire oli n'abagamba muli bastiro ne muganti mubadde temuwa musolo abantu tebabata omusajja mumuleke akalwanti kawedde bagenzeeyo tiwayi tutagululemu tufune kazi tumala okulaba omusolo President Museveni yakola revenue authority najjamu akolo nga tebamekyaliko nebagandi Museveni lukusefa Museveni zoti gambola yajjamu akolo wakati mu lockdown after akolo bamujjomu gwako nga twagera mu lockdown nenga bamenyakyagoba toli wabatawa ato okujjamu akolo ni resignation yokuzama akateshumba yaisemu
anti eriyo yazanya political masturbation ba creating a constituency na kigenda mu ne batula ne kama muntu namuga anti gwe waliwo muvuka ava mu mu state house tumu blocking gwe genda eriyo mu blocking aleme kuyita mutaina constituency bwana jajja kubeera minister ne bamuzanya bombi bagenze eriyo dabamukukamu waliwo video yenina omusajja ayingiriza milioni 3 mu kaluba yabadde azijeewo abapinde basitwala abaana bazisomye sakuuli yali afulumya ssente omukazi yali afulumya ssente mu makutiya abaana ne baga nti simama madamu onabeba nini biwatabya nti ekiro kati katubikoberemu yabuuka mu motoka nadduka Nama imne sente zibalemeredde kale nkubuulira embozi esanyusa asumani basalira nkubuulira ne omusajja oyo buli ne gamba nti akalulu gw'Abaganda mubaleke eyakubye amiri ya mazongoto yatambulanga na kitanda kye mazongoto namuyimba mu amiri ba yamubaludde baleeta bivumo omuganda kati lutayo wangu daka fe mu Baganda bobo okwata enswa wovira ku kiswa kireeta ebingazamba bibanga nswa ntonga tebiriko byoya kati otegeera nti ekiswa kigalite Abaganda mumbayita bakoza kati twale sebi bazi n'abalulu baba ate yakubinyo bivumo balina kye babanja isekeri yangu na kusimu n'aganji kasaba ko yo stage ey'okubanja riot nemo mbayita bakozanya mu 1996 mugumu balonda olukiiko lwa Buganda Professor Sente Zakajubi navayo yesimbewo Professor Sente Zakajubi ne yali mu wabeni wa magezi ne bagende bamunani okuba yolukongana lwa DP baba kuba emboko mbaze kuogania kabaka ngatalimu ne bagandi ate kabaka tantia abeeramu tobalama kunna mulondo wano tolaba mu lukiiko lwa Buganda boogera bagitunulidde bwe batimbu wali bakuba Sente Zakajubi kuogania kabaka ataliyo kage Sente Zakajubi asiri wala bagenda mu lukiiko lwa Buganda okulonda ne yesimbawo bamuleta omusajja bamuyita Nseri Beetya yali atunda mwenge ttondo ewandegeya ng'envunza zamulya yakuba profesa nibazina amazina agatta omuntu Beni Kiwanuka eyamuwangula yali teyali mulonzi was not a voter bamujja mu kirabo ngora y'Abaganda kasaba banga balina kye babanja toto babuli bano babanja ki economy tebalimba Museveni ne bamuliye ekinusu mbusimanyi Mmengo mbusimanyi economy babanja ki bali mu yutoda baagala boda zaabwe baagala biki be baagala you look if the president spares time natambula police station zonna mu Uganda you will see hundreds of border police zirina it means those people tebalya tebakyakola abana boda kuma uzikola woki are they garages no ganti goyingira ennyanja eyo Lake Victoria Bank no kwate nuni ne batti abavubi bunnyanja let the president institute a commission of inquiry on the operation of the military operation on Lake Victoria bakubulize the widows the orphans ti enuni bajigira mu nyanja yabo nkabajijjawo obote yaleta egundi empuuta tiyali yawa obote yagireeta okumanya Abaganda bavumi olwokuba empuuta yabanga nene nnyo nibagiyita sabulenya erinnya lya mama wobote gwekyo badde okimanyi sabulenya linyina mama wobote nga sikirowooza ngana sabulenya linyina mama bivuma sabulenya ate bakugambye nti Buganda yali efugiddwa akabategeevu balwa bidongo kaji busungu bulwadda bagenti nti Buganda yali efugiddwako waliwo wano omusajja nga bamuyita Omuseveni yakumanga katale k'ekibuye ng'ekimuyisa oyo omuvuka w'e Makerere akizanyiramu teyali Museveni
was called Omusajja. Why? He used to put on a kabuti during sunshine. Ne kabuti yeniki abaganda ne bamutuma Omusajja nga kumwe kataleka ekikuyi. Nenga bwayogera bamayanja nkanji boogera babu mayanja. Nga boogera Buganda bwetu bwefa. Abadipine segwange basinga. Ekera kumachane ko kulimanti kabaka yeka kati ezeggulu zigamba iki. Ezeggulu ziko kulimachi. Ngenduru zivuga yazala abana Omusajja. Ngenduru zivuga musajja ategeera nnyo. DPMB yatobwa kabaka bwa Italiano, yatobwa kabwa Franso, kati DP yatandika mu 5 mwena, yatatye bwa kabaka bwa France. Abaganda nge bagala okuwulira. Fetwa obote nga yavumwa. Fetwa igizo obote okwambala empale. Toba anti obote bayagende bamunandika yagenda mu short sleeve t-shirt ne socks enjulifu. Gundi n'abagamba Katikkiro kintu. Omusajja ono atujoze. Tetwali kozena najira mu stocks enjulifu. Abumayanja n'agamba mbwa abadokolo tebamanyi kuwambala. Era kyobula bantu gwe bumulireta omuganda society endala zimuganda. Projection Tamale emyaka 5 ya president kino. Government ujirabo otya katinga erimu bana abavumi abalete ebivumo ababangi ne fana. No, what is should do is to contain to yoyiginowa mbagamba tika solid list y'embaga yo noji yaba donors noji wa kumugole bamukutwalako kubanga omugole ajja kutunulira nti embaga yafete yali badde ngo Omusajja ono tali sesente kati mwina muna ebyobusiru nikazo omugole kati Omusajja bwazikula nikakitegeezaaje. So you don't go wasana yuli kintu kyo bakolede tola gamu kwazi kakati president asobola nebya campaign tabitunulamu results no should continue yawangu de should continue tatenda mwebyo kunyiga yakonti akolechi alikeba no celebrating. In fact it was a blessing in this guy chene bagamba live with these people to elect their leaders bazine ndongo kati bana zine ndongo abanajjo kuba mayinje Kampala munabajjawo bokati bazina tiamiri akabyeko ti egundi akabyeko kasolonze bangambe wafu irrespective of sentences bamutekamu titwagala tumulabeko kansala ngazeyo nga bwe yali ayina convoy. Even a convoy is a big problem to the villagers. Bagala mulabeko nga tayina convoy. Not the value of a minister who is in charge of distributing money. Kumulabako nga akozeeki nga tayina kalina era bwe bakola kubanga mukacheya bajja musaluni kubasoko okukolako kubasobola okukola ki. So therefore enzenchi ekyokubiri ababbi abategedde era nze mugundi yange ndaba Sodo, the president needs a person who can link the population to him directly atetaga clearance nga Sodo bwaba akoze office nga tagizanyiddemu n'ategeera nti kino kintu kyabwe. The first families suffer when they lose power. Sodo abantu balina a lot of information which they want to give to the president. Naye eri blocked kati kankubuulira singa tubadde tulina obudde nali kubidde akatambi wano neweewuunya. UN released a report 2,000 Ugandans were killed in India to extract their organs. Between which time? Between which period? Between which years? Munako ezao. Bwana babu anti Pakistan bamukwata. Interpol yakwata baba gira mu India. Ne bakugamba 2,000 Ugandans were killed locally. Okubajamu organs. It's a UN report, not me. And they are implicating people. The president will be humiliated when he puts some of these people in the government. Bagenda backward. Does the president know this? Akulu bwali badduka na kabina ke yakwata buli atwala tekalekeka buli ayina information yonna bamkwatira mu koze report akulakwata. Waliwo abaana bali bayina capital line era akulu yabakwata bawandika kuleya ne bababulya nti president yajijeyo ku social media akulu yabakwata
waliwo omusajja agenda nawa president information ali kitali akulo yamukwata akulo yatyanze namugamba nti ennaku ezo bw'otayingira kabuli nkubukadde 10 kwata ku miso anti miso temanyikidwa na weere toza agikwata kwetu kwatikako miso tebamanyi na weere tumukunde bonna baginonya ne babula naye ngenda mbadde nja kukubira akatambi nga boogera ti waliwo advisor wa president eyatuleetera ekizibu nawa information mu Interpol naye bwe bakubuulira racket bwe yali. The Pakistan has implicated the ministers in Uganda, has implicated the ministers in Kenya, has implicated the ministers in India. In Tanzania. No, Tanzania bwe Ai. Magufuli. Ate kakati kwe kakubuulize. Mugenda ne mulya nti bana abaana babasaze, nti bakutta abaana, ne babasala ne mulowooza nti gundi, nti balogo, si balogo. Wabeerayo omugagga ayina omwana wo ayina omutima ogulimu ekituli. Nagutumya era bagenda biddamu twafunye seti bakane tugenda biddamu oyo yakola ensobi the raising bamusebe emyaka 7 ne bamutanzania ebintu nafa abafiirwa abaana we are going to contact our lawyers tugende Pakistan naffe tumuwaabire losing everything as well n'ebyawano tubitunda ebyabano yes kakati ekyo kitegeeza ki nabaga nti my first time to see Bobi Wine was a confused man. Yakusanga baga mwagamba. Yes. Brother we Nyanza ono kuba kubye. Chairman Nyanzi. Najjanga yanoonya Museveni. All of the people he used. Ukula President Museveni. Ngabachi blocking bamuli mu sente era bazidde ba full figure bandi bakusasira. Kakati ifa baganda tugamba to what exposes the thesis vomiting. Kati badota be bakusasira ba full figure bamukoledde kimbuganda. Nogobana dulino leta kiwanda. Kubanga era bolooza ba full figure mu Kampala. Tubagerageranya kuba Uhuru, tubagerageranya kuba Yakana, tubagerageranya kuba Kasito Wino, tubagerageranya kuba Sengoba, tubagerageranya kuba Katumba. Kati ne group yaba fere muri kurusigere. Abo tebalira mu sente ba Uhuru. Ereta bano. Bwa milioni lukaga bala mu ngamwa bibiri. Ate bala mu yayamba nnyo nabagambi ti bala mu Bobi Wine akwate enkoka jiwe balamu atatya vanti ye mukolera balamu ayambe Bobi Wine. Yes, he blocked the Bobi Wine is gundi slogan people power. Bobi Wine wouldn't have had a party. Yali badde na ba individuals by independence. This man out of excitement now blocking up people power. Mafia ne bamuwa NUP. Yes, ayina babaka mbabeka nkaga obanga mawu ku babaka 14 abadde azimbye egundi mbuuza mukoddemiwo asmali basaliba ali omu yakomyewo era nga bwaba naye afune biliyoni omwaka mubuuze abaka ba parliament ze baba olw'ebibiina PPP evidence nayo leseyo mawu azimbye ekibiina ekyalema beeni kate sovuhu Museveni tayagala kujawo bibiina bya bufuzi echange kyake na kyaleseyo 13. Yes kati oyo mugagga nnyo 13 Uganda bagenda kutola mu parliament bazo Uganda People's Congress kati olikola bibasegirinya batudde ku bukyeko bwa parliament bonna kosase seka gundi ani mpaka ani olikola bibwe bagaggawala nenga chekizibu kyo nijo kisigaddewo basegere mbaje gaggawala nenge kibisigaddewo ekizibu ekibaleesi kisigaddewo tebajja bikola ko ate batya balina capacity base buzikulye si ubagenda gaggawala tubachaya abantu anti no za manyi politics owa Uganda ndeka bwafana nakwango mwetegereza kati munyagwe kyamugana okujjaki bamukubye lidda munyagwa kadaga ya muyamba munyagwa bamukwati ya nguzi kadaga ina akola quietly namujja ku bwa chairman abo wakasoze ngensi temanyi tonyite bamuvumbagira nga alicha yeza ko sasa neka kati olaba munyagwa yali agenda ku opponent we okimanyi nti munyagwa yasala enkoko najite omusayi naguteka ku motoka yina abula nti babadde bamukidi napenga yezulo luvanyuma bamukubya akalulu kadaga tasa mutasa nga bamukwate eranje mwanange kadaga mwewunya nze mbewunya mu abasoma mu dini mbewunya why gundi omushango wa DP ebifana ibyo babijjayi babikola ki babiyuza namugaye suleko omweddalu nti nedda akera mu kyaki kaaba nedda suleko omweddalu
nagamba tabani wange abakubira laptop nsuleko omwedda lunti adadi baleke why abana basonyiwa nti buno obwana buno obunjoze 5 years kakati nabo butuse ku Interpol so kadaga omuvunana kusoma ddi ogwanga taina qualifications taina senior 4 taina senior 6 ogwanga yani state minister wa ICT ogwanga uyu state minister wa ICT mukakadaga namubikirira katika ikakutesete kikakubakadaga tabera speaker muri basiru kadaga jja kujja kubenga lubwe mwamwereka mulabe ono musumare bamwasente nti agenda abo abenga babalimbi mbweteka ligamba mbu aliko musango tafuuka speaker iyo president yanabera no change yeka abalala bonna mugende bawanyisa wanyisa basiru nabagambye jo nti nze bwenda baba Moses ali nindaba otafire nindabani abakadde bajimuhezi nsanyuka nnyo why if today nga tuli bwetuti netugenda mu secondary school we don't look older kati batude mu secondary kubanga balaba gwe nani nange but if you are alone you become even older than you stand out if there are people around the president abalinga ba Moses ali abakulu abalinga botafire yes but you put him in younger people he will be older than himself tebachimanyiro chikali you need the categories you need the bobera the president Museveni ngo inaba otafire n'abalala abuliromu nebo omulekawo yekka nebo bero tya kumbaga embaga nga bagenze ne mukazi wo oyina ngo ojibalira ti abafumbo bagenze kati fitu sigaddewo but if you sit around cyane mugundi bacyaliwo ne bagundi bacyaliwo kakati that's the problem kati bakuba kadaga ate no this is not a time to fight. This is a time for healing the country. Iranze chikyambuze kubanga botulira Uganda's politics is very unique. Under this situation, we would have a coalition government. But a coalition government comes when none of the political parties definitely majority. Ona balina inale mwe balina. A coalition government is negotiated, you share government. Why should Museveni share government with the noob or Beviral? Kati a coalition teriyo. A government of nationality comes when a country, the ruling party government concedes, Timberi Mugwanga Sijisola Boom, the better government of national unity, Gabwala Banka crunch, economic crunch in Europe. The Italian government collapsed, Berlusconi Navago, Nibaleta. Professor Napoleon wa miaka 9 naba fixing the economy na again. This situation does not arise in Uganda. Kakata, how are you going to heal the current situation? The one region area outside the government. It is there on his room. Hey. Kakata anti ye problem kyovola bantu oli omulamuzi we Kenya Malaga yatunulire eggwanga lye is a Kenyan n'ategeera nti abakikuyu begase n'abakerenjini Raila Odinga nani egundi Ruto nani nga abajaluo tebalimu abajaluo nga basigadde abakamba tebalimu abajaluo n'abakamba nga basigadde abaluya Mudavadi talimu the man is said ababukusu tebalimu nanalifying election tebakitegere kyali abagamba kakati nabawo impossibility timutekawo okulonda munaku 6 nga yekyanoonya kibaleme banegotiating ega balima ukulunga munyivu nnyo sente aziyina yakaddamu akalanti yakaddamu ne oli n'atakajjamu era yakaddamu nga discredit tali mugundi teyaddayo mu handshake kati bali mu bibia kati gye batunda era Malaga yawangula of course Malaga yali abagamba this is not a mirror of Kenya tefaana na the government must be a mirror of society must be a mirror nga fena mwetuli kakati je n'abagamba Malaga diti ye Malaga ababalamuzi bagezi nnyo yabasindika yabakulya impossibility ne bagita kukuba what if it was in Uganda they have sent a mu fresh elections in 60 days tetuzirina osijawa kakati a dilemma how do we reconcile my consolation is this I'm seeing the situation efanana ne 1980 abajamani bali ba controlling Dr. Semogerere gundi yali mukwano gwenyo yali chancellor wa German Dr. Helmut Kohl
bagamba samugerere ku parliament as an opposition. Bobi Wine agala kujja mu parliament ng'okati obote failed to take this offer natulugunya aba DP all of the cases that were handled zali the UPC ngo Chief Justice Masika ayagala obote ngagala ku dismissing DP2 Paulo Mwanga yakwata power najja ku electoral commission yalangiriramu n'abafu yalangirira abatayisemu mugusa yali afunye obuluku 3 nakugamba nti okwenje bali bamuwangudde ettololo nayingizamu n'abatakoze eki nafuusinga bayupi bakalagala kabalaani waliwo omusajja bamwitaluke Kazinja yamugamba nti olina okuyingira UPC namugamba nti sikulosinga kanzireyo ewaffe tukuba akalunga nzidde ku kadi ya UPC Muwanga namugamba nti ompita musero bayinza okulonda ng'ojidde kadi ya UPC Muwanga yalagira ne batta abazungu ne babasula ku nyumba ya Kazinja yali mu parliament ne bamubuulira muyabulira abazungu abasudde ku nyumba yo bakusanga omuko yali azze okulaba muwala wa Kazinja ng'azadde tebadda mukulabika nakuno kwaka tufuzi akati this is where we should not encourage a situation of violence. Not at all. Bobi Wine has achieved abaganda bagandi yerezo omunafu ya mulwanya Bobi Wine has achieved a lot. Uhuru Kenyatta yasooka najja ne bamulabanga proxy wa Moi. Eventually when he came back yafuna power. What Bobi Wine needs to improve is sit down and find out why has he been rejected by other regions. Akore kwecho to ensure that he maintains his political party. Nengo inemi gunu angaji impuga. Babeti nambozi. Ngoli bweru. Ngabwe bweru. Aja kuja bagenda kujja nkunyingi Bobi Wine aje. Atasobola nkunyingi. Bagenda mujjayo yalumye ati nsonga kijowa ajja ku resigninga bagenda musasula center ave nti president yali tunudde mu bantu katunuli omwana we Masaka mwala wa Ajete Boulevard Kiyemba yakubye mbidde yabadde next ku mpuuga uyo omuwa kubanga tulina kye tuyita political value addition. President ayogera nnyo value addition. Political value addition kitegeeza if I give you a job in 5 years you will improve. If that younger girl becomes a minister kitegeeza nti mbidde jamu kuba mu next 5 years with another opponent. Finally tulina okunogera ekizibu kyabibakwata. The army should improve on the method of operation. If somebody is arrested suspected of anything inform his family members, tell them jibamututte some barracks, you can create something mufune ekifo mubateeko bakampo bali abiteke gundi ki nayenga family zaabwe zigenda nezikola ki omuntu gundi twamukutte tumunonyereza kwa kino ali wano. Yes. Kakati ate n'ekyokubiri toyinza ga side yafa akula mujjewo kuba side yekirizibwa mu mateeka okukola ku misango military tekirizibwa military tekirizibwa. Yes. Kakati ekyo bakitereeze nti omuntu we bamukwata report the ARC defense secretary ono tumututte ye government ya Museveni. Era njenga maliriza njagala okwebaza abantu basatu officially. The President Museveni adhered to COVID rules in all his campaign. Echo mwebaza ekiseeko. Bano ne badify nga mugende Burundi mugende mulabe COVID yali mu prepare. Tena takwata ku send. No mukatsa kwata ku send. This COVID now should be handled by UPDF. Bayina ba doctor. You say ya here takwata. Ewali abati abantu Dr. Chobo wa UPDF. Yes. Incident commander. I've been telling you nti ezigezija. So kwebazibwa President Museveni. Okubiri afende muwozi. Kaseja mu special forces abali bakuba Bobi Wine abakwatako. Wame bangi Bobi Wine. Bali basaza amagezi. Tikita reverse psychology. Bawerezanga tweets. Ne bali reducing a battle between Muhozi ne Bobi Wine. Bobi Wine esasi kigwe ku Muhozi.
kubanga Muhozi ne Bobi then I said no. So okude kwa Muhozi should provide security for Bobi Wine. So you thank Muhozi. Nifujo dia birungi nagenda nalyo Sudan. Is peace now. Ba aba special forces bakolanga efujo mugundi. Okusatu. Ye Omusajja ono yatadde security mu Kampala. Lokage. Wategerera omuntu akola. Kasotegerera omuntu akola mawulire tabeeramu. Omuntu akola talabika ko mawulire ga Uganda. Lokage omwebaza. Yalese security talabibwa ya mayembe. Mwebali ebi byabadako li Mogadishu ono mukugunyo mu abani ata abantu batya security gibatalabika kati ze wange banaye mumbulirengako kakati waliwo abasirikali babadde ku patrol ne balowooza nti katubeere wano kuba wali center tebambuliddeko bangambye mbu balina omukazi omuwanvu yabakubye ekibooko waliwo abakuumawo mumbulirangako mumbulirangako bannange waka waliwo abakuumawo okuna tebamala gajja omukazi muwanvu yabakubye embooko kubogoloza abakuumawo byabasirikale embooko yabadde bayita okuna chairman w'electoral commission. I had doubts on this man. The only problem is on my list. When they go to court, kitu inokuzola kati mu future, who controls security during elections? Tusobola okuteeka election police. Traininga nekola emirala. 3 months to the election, they go for refresher courses. Look what we are doing. We don't have a constitutional court. Judges constitute themselves into a constitutional court. A court of appeal. We don't have constitutional judges and lawyers. A court of appeal. Constitution, how many cases will you see? So twali kikoze bwetucho nti denti yasooka era government kyekizibu kyeyina. Opposition in Uganda now are the foreigners. Images ezokwata Omusajja nga oyo gundi kati ebigere byalwalira kyeyafunye bumeka hamuli yati nimubbe emiggo nakubbe muminamu kasi ebigere byalwala those images bigera kudentinga election process nayenga yebe abakama yakoze has delivered the best election in Uganda. I thought so. I'm telling you. I also thought walabira ka abalwanira ku polling station kakati nobuuza ebya internet byonna naye if you want peace prepare for war. Oyo Omusajja akoze. I had the doubts anti twamukulisayizinga naati initially baali bamuhumiliating the remove of Birungi help to this man and okubira oti gundi candidate ku campaign ku gundi ku nomination ground ebyo bibakola. How do you arrest somebody at the court premises? Koleke Idi Amin obakwatire kama byabakama nange namwogera konga nakalu bagenda ninganti byabakama performance this is the best election performance mugundi ebyo byagundi batu ate Bobi Wine ajja kulwala omutwe akalunze nakabeeramu baba agalogendo wabe baloya bali esente bareba musindi kakati baliye bakuleta allegation zitaliyo gugenda mwene election petition yekwafuwaza mali Bobi Wine bayina donors neba jaziria so tuka kompota amale. Lastly we need an effective minister of foreign affairs. Iran's suggesting to the most celebrated diplomat we have is Ayabari jatu Adonia ajafuka foreign minister Adonia Ayabari neze muchembe bunyako nembera ziwa nantongo ziwa mwenyenasi nembera no musimenchi deko nembera amanya mushiga nga tubadde mu East African community nenzije Kampala okulotinga. By the time you become a speaker of this regional parliament you must move oyina kugera ku continent body tudde mabega. Yes omukyala gwe tulino nani eyali nantongo ziwali wano
kazibu chimanyi nti amanya mushegali wali African Union inoli chikola baita the pan of the wise kotula ko Salif Johnson yali Liberia kwe kotula wandira kazibu kwe luchiko twanda mabega no ni baba yambe baba recruiting mmoja kali chemba tusimanyi ti abasibe musumulula nga mubatadde mubanaze musokemba treating abatayina ngoye mubagulire ekyakubiza kiyonga ne kibanzanga ekaseso okubogoloza bata abasibe bifo nga bajjudde ebiwundu ne badda mu bantu bagamba gundi jali oyo bamutta gundi jali oyo bamukuba bamutta gundi jali oyo bamukuba emiranga ne jidde ekasese kakati ne gesi je mwabadde mukoze these people why do you torture people? Why do you torture people? The constitution does not allow. Mufune mugende mu abasajja nakuli amakomera abaleke kyalinge uno how to handle prisoners wale musiba avudde ruziranga ngafana bwatyo atulize twagala komando ndako lwalero omukukura Tamale Mirundi webale bocho nobujjo kudinga nayo pada analysis nungi katulinde Trump weyo na Entebe lwalero analysis tulijwa ku Wednesday Trump simusiru ine misange jimuvunanebwa jabajja muvunana kati agenze stabonere bagamenti ayina wichanting ayagala agendere mufujja wano nti Biden bwa munonya bagenti Omusajja Mumuwe Entebe wichanting mu byobufuzi temuli musiru. Every decision in politics is purposeful. Kale Every decision in politics is purposeful. Naye akatambi kangesika kubye amuyingenda kuwumula mbakole dibanga dina I'm going to retire. Tumalogenda okulonda. I'm going to concentrate on my work. Mbakole denyu bana abavubuka mazoba kwa UN. But UN ye banonya kati. How can you kill 2,000 Ugandans? India. I used to know elephants for their tusks. Yet you kill. That's why hospitals are empty. Abahabos ba doctor sali. Bebali mbone mu hotel bati obasokola. Nina bozi. Hotel inkali bati obasokola. Nina abe wakiseka abasokola emotoka. Nabo bati obasokola to pay a part.